Okay guys, tulekera ebintu byokwegula mu industry eno. I've seen an interview where big events you're saying Katsaina abana, he should be respected. Respect is earned. It's not forced. Secondly, abazadde tetugenda kuyikiriza batannazaala just in the name of fetuzadde. Just because you people mwagala bwemba mutegese ebivulu abantu bano baberenga babakyazanga baboogerako yasoka lwaki oyogera bwotyo, but okimanyi bulungi nti nno it was his fault. Kiringanga wogagamba nti gundi mufudde mujja wange n'omususa n'omuvumira ewala ate noyagala bw'omusanga akuwehaga. That is not possible. Secondly, tukoye ebintu by'abantu abaludde mu industry nga mweyogeza. I've worked so hard for this industry. I've done ABCD. Mulinga bano bannabyabufuzi abatwetunzeeko abawoza twalwana nti naffe tubakuba nga twali twazaaliddwa ebyo ebiseera twalirwanye era kati mwabaaliwo mwakikola kiggwe oluyimba olwo lukome. Okitegeera industry mugikoledde nga yomwogera mugikoledde ki? You people have exploited people in this art industry. Abayimbi bangi bavuddeyo on cameras ne bagamba gundi mubasaba sente okubateeka mu shows. Bwe batabafukamirira kubakomba bugere temubakkiriza kujja mu interviews zamwe. Eva muba mu promoting foreign music mubogerako birungi bba bali foreign abawano ne mubafiisa naye nga mufuna ebizibu kawasha abazikola be bayimbi abo kuziika abantu bamwe be bayimbi abo ate ne mutakoma okwo mubavuma ate ne mubasabiriza. Lwaki tebasitudde Douglas? Lwaki obuzibu tabina ku Douglas yakola Purple Party? He came and performed. Musuka we muyino koma muli mu competition n'abayimbi mwagala kubeera at the same level ekitasoboka. Okitegedde you have issues with the guy. Muleka yimba agende ne microphone ogiganidde. Ba presenters bangi bakifudde ekityo. Tuludde mu industry eno. Mugikoledde ki? Let me ask please, mugikoledde ki? Ngojjeko exploitation. Mugikoledde ki? Because n'abayimbi bamulese, I don't see them in far like. So mulekerawo oluyimba lwa tusoso wano tulina abatusooka mu industry ba Straka Mwezi, we salute you. Bakola bye bakola ne bakkiriza ne bakita. Nammwe mukkirize mukite with respect, love, honor and you know. Naye kati mwagala kuwonoona n'ekitono kye mukoledde industry. Ekitono temulina shares mu industry eno bannange. Muleke kwefuula bakatonda ba industry. Oli nayimirira mu maaso g'abantu ayogeranga katonda mbu bwe mbitunuulira bino omu agenda kugwa. Gwani agamba agenda kugwa? Gwe yamuleeta bwe yali atandika contributing ki? Did you write a song? What did you do? Nothing, literally. Nothing. Okitegeera? Naye ne mudda ku bantu ne mubamalako emirembe ne mubafuukira ebizibu ono n'aleekaana oli n'aleekaana. Abantu abaludde mu industry ya music mu retiring bembanga temusobola kwefuga. Abantu abaludde mu industry ya politics mu retiring mba temusobola kwefuga. Abantu abaludde mu industry y'oba presenter mu retiring kuba tubakoye. Gone are the days omwavumiranga abayimbi ne babeeranga basigala babasinza. Omuntu bw'omuyisaamu eggaali tomwefasa ate. Naye omuyisizaamu eggaali omwefasa oyagala omusange mu bantu omulage nti wooli kati g'omusuubira kulaga ki? Tajja kulaga embwa. Okitegeera? So tetemulowooza nti no muli bakatonda bakunsinga we mwogera. Gete ina amateeka, ina kooti era batuula gye mutali ne bagamba kibonerezo kya Fifi kino. We tumugwirako nga afuna ebibye. Naye abaana bajja kubasitula omukwomu mbabuulira. Mwonoonye ekitiibwa ky'obwa presenter. Kati abantu bagenda lowooza nti presenter bw'obusanga ku bagenda. Naye nga mwe mubireese bino. Omuntu mwe muyisaamu eggaali bw'omulaba mwewale. N'ate omuyisaamu eggaali ate omwefasa omweraga nnyo. Who do you think you are? Bintu by'okwegulagula mu industry bikomejo gyali mirembe gy'abamisaaki be mwabisangamu eggaali n'ogenda ku kalenda era n'akubuuza. Naye kati abaliwo gaali ku gaali, disrespect ku disrespect, respect ku respect. Bapresenta n'abamawulire mulekeraawo kulooza nti muli bakatonda. Mu retiring banaye mujje tulime.